tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Kawenja mu bwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu bizinesi zaffe zisobole okutumbuka. Oh yes, tukyali mu katabo kaffe Naawe Osobola kawandiikibwa Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi. Olwaleero twayo twagambye nti okwolesebwa kukuzuulira okutegeera. Etuga nti buli lw'olengera obusukkulumu bw'enkomerero y'okwolesebwakwo otandika okunoonya okumanya n'okutegeera ku ngeri gy'osobola okutuukayo. Omuntu atalina kwolesebwa kwa nkizo tanoonya magezi. Buli kiseera alowooza nti ago g'alina gamumala. Kyokka oyo ategedde gy'alaga aba n'ebimusoomooza biyitirivu nnyo ekimuleetera okwebuuza ku bamanyi, ne kimuleetera okusoma ku bitabo, ne kimuleetera okunoonya ennyo ku ngeri gy'ayinza okuvvuunuka. Ebyo byonna ebiba bimusoomoozezza. Awo we twakomye eggulo. Leero tweyongereyo mu maaso. Tugamba nti okwolesebwa kukuzuulira obulamu obujja. Okwolesebwa kukuzuulira obulamu obujja. Omuntu ategedde gy'alaga enneeyisa ye ekyuka okusinziira ku biruubirirwa bye. Osanga abadde takola dduyiro ng'amukola asobole okukuuma obulamu atuuke ku kwolesebwa kwe. Abadde tasaba ogenda okulaba ng'atandise okusaba Katonda amusobozese okuggusa ekirooto. Abadde tatereka nsimbi, mwana wange ogenda okulaba ng'atandise okutereka olw'okumanya ebiruubirirwa bye. Abadde amalira ebiseera ebisinga mu sineema ng'olwo munnange takyaziraba asoma bitabo. Abadde omukyakaze atandika okwekomako. Omunywi wa ddanga atandika okusala amagezi agakendeeza omwenge sinakindi n'okuguvaako. Abadde tazannya mizannyo atandika okugyetabamu. Bino byonna bibaawo eri omuntu alengedde gy'alaga. Era okusoomooza okusinga obunene mu bulamu bw'abantu si bbula lya nsimbi nedda, naye omuntu okuzuukuka nga tamanyi kiddako, ekyo kye kisinga okuluma. Ebimu ebitwala ebiseera bye ebisinga biteekwa okuba nga bikwatagana n'okwolesebwakwo. Bw'osinga okumalira obudde birina okuba nga bikwatagana n'okwolesebwako. Kati nganze ono ye yeeyogerako Ssenkaayi. Okusoma ebitabo nga nnoonya okwongera okumanya endowooza z'abalala kitwala ebiseera byange bingi nnyo. Oteekwa okufuba okulaba ng'ebintu by'osinga okwagala era ebitwala obudde bw'obusinga nga birina kye byongera ku kwolesebwakwo n'emikwano egikusobozesa okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Ekyokulabirako, ensimbi z'oguzeemu ekitabo kino nti emitwalo 10 waali zikozeemu ekintu ekirala kubanga tuli mu biseera ebizibu ddala. Naye bw'okisomye olina bingi by'oyongedde okuyiga n'okutegeera. Buli ky'okola leka kibe kya nsonga. Okwolesebwa kukusalirawo ebintu bingi, omuli ebyolya, omuli engeri gy'okozesaamu ensimbi zo, engeri gy'oteekateekamu olunaku, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo, n'ennono z'obulamu ezo z'ogoberera. N'olwekyo nga tuwumbawumba ensonga eyo, tugamba nti kale okwolesebwa kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu yenna, kubanga okwolesebwa kukumulisiza ekkubo era ne kukuyamba n'okubaawo mu ssuubi. Okwolesebwa kukuyamba okufuna obukkakkamu mu bulamu n'otabeera ku bunkenke buli kiseera olw'ebyo by'otalina. Buli muntu lw'aba ng'atunuulidde ebyo byokka by'atalina, kimukugira okulaba by'alina asobole okubikozesa okubiggyamu omukisa. Era ekintu ekisinga okulemesa abantu abangi okutuuka ku ebyo byonna bye baagala si bintu bye batalina nedda, wabula ebyo bye balowooza bye balina okuba nabyo okusobola okuba abajjuvu. Gwe n'osuubira nti nina okubeera na kino nsobole okubeera omujjuvu. Kino kitwalira bangi wansi, era n'emikisa emitono gye baalikozesezza okwebeera tebagiraba.
anti buli kadde baluubirira kufuna ebirala awalala. Olwaleero tugamba tutya okuwandiisa okwolesebwako, okuwandiika okwolesebwako. Mu nteekateeka y'enjigiriza y'abaddugavu temwali kintu kuwandiika nnyo naddala wano ewaffe. Okusoma n'okuwandiika bitandise ku mirembe gya Ssekabaka Muteesa I eyayita wano abazungu okuleeta enjigiriza yaabwe. Era muno mwe mwalina okuyiga okuwandiika n'okusoma. Engeri yokka amagezi gye gatambulangamu okuva ku mugigi ogumu okudda ku mugigi omulala kwalinga kuyita mu byoto abakulu bye baagabirangako amagezi eri emigigi emito. Mu mulembe guno gwe tulimu, omuntu asaanidde okuyiga okuwandiika okwolesebwa kwe asobole obuteerabira by'ayina kukola. Bino nno munnange bikulu nnyo mu kuwandiika okwolesebwako. Ekisooka, okwolesebwa kuteekwa okuba nga kutegeerekeka ate nga kwangu. Okawuliddeako? Okwolesebwa kuteekwa okuba nga kutegeerekeka ate nga kwangu. Buli muntu asaanye okufunayo ekiseera eky'okusiriikirira asobole okwewuliriza. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, bannabbi bonna baafunangayo obudde obwambuka ku nsozi okusobola okufuna okubikkulirwa n'okwolesebwa mu nsonga ez'enjawulo. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.